otaddeko Gira maaso. kyenjagala okwebaza abantu nti abantu bampa akalulu nga tebandabyeko. Abantu bampa akalulu si lwakuba nti Nusufa bamumanyi wabula bampa akalulu a Bobi Wine. Nze nsazeewo okutambula, nasalawo okutambula ne Kyagulanyi Uganda yonna, nze tewali kanyomero ka Uganda Kyagulanyi gyatuuse gye situuse. So nze mmanyi abantu abadde bandaba ku trayiro ya Bobi Wine kwe basinze ne bagamba no Nusufa abeereddewo Bobi Wine katumuwe ki akalulu. Waliwo omulala yagambye mbu abantu balonze muwawa ne mbagamba no abantu basobodde okutawa Nabiira kalulu ne bawa Lukwago akalulu ne bava ku Lukwago ate ne bajja owulira ne bawa Nusufa akalulu. So njagala okwebaza abalonzi bakama bange. Omuntu yenna yabagaye nti walonze Nusufa walonze bubi oyo akulimba. Nusufa nkulidde mu ghetto. Nusufa ndi mukazi mulekwa. Nusufa ndi mukazi munaku. Nusufa ndi namwandu. Okitegeera? So gwebeera ng'omanyi nti owadde Nusufa omuntu agenda okuba down to earth. Tebakulya n'ekinusu nze nkulidde mu kawempe, nze nkoledde mu kawempe. Abantu abaali bandaba ku teenage center kawempe ku ddwaliro ng'era eddwaliro terinabeerawo. Mumanyi Nusufa kyasobola okukola. Okitegeera? So njagala okubagamba Nusufa ngenda kukola. Muve mu baana abafeera ababadde baze ne beerimbika e kawempe nga tebabeera mu kawempe bamala okuwangula ne baddayo mu maka gaabwe. Naye nze Nusufa muno mu kawempe mwenkulidde mwempangaalidde sisobola kubalyamu lukutu. Ate mugenda kunama ate tewali muntu ali mabega wa Bobi Wine atagenda kukola tebabalimba. Babulireko katono nnyo ku byotandikirako nga wakayingira office. Sorry? Babulireko katono nnyo byotandikirako nga wakayingira office. Nze byentandikirako nga nakayingira mu office nze ndi mukyala nnyo alimu amanyi ebyekisawo. Mbadde volunteer nnyo okitegeera nga nkola ku byobulamu nga nyamba abantu. So nze basically gundi yange esooka tugenda kulwana nnyo okusooka tufe ku myalo egyo. Kubanga ffe naddala mu kakungulwa emyala gyonna gyazibikira. Nze we kinaaba kyetaagisa kunoonya ssente online nenfuna ttiimu z'abaana ne tugenda ne tugogola abaana abo ne tubasasula ne tuleeta ekimotoka ne kiyola nja kikola. Nze manyi bafaanizi bange aba online bakyanyamba nnyo okulaba nga nyamba ekitundu kyange kubanga be bambeereddewo. Abantu abadde batuwa ssente bali bweru mikwano gyange bajja kwongera otuwa ezo ambulance mpulidde mwogera era abantu b'ebweru nina bangi nnyo mikwano gyange ambulance bajja zigula bajja tukolera buli kimu. So saagala mweralike ate nga nze pulezidenti wange ye Bobi Wine tugenda kukola ekisoboka kyonna. So tebabalye ekinusu bagamba oyo Nusufa waliwo abagambye Nusufa mwalonze muyaaye ne Bobi Wine mwamuzala wano nga mugamba muyaaye. Bobi Wine akoze ebintu bye mbadde mutasuubira. Tebabali ekinusu nti baprofesa bakyusizza ensi zino. Abantu abakyusizza ensi zino bayaaye nga bwe mutulaba ffe bemunyooma bemuyita abayaaye. Ffe tumanyi omuntu wa wansi kubanga ffe tubeera nabo. Okitegeera? So saagala muntu azalawo embu abo bayaaye mu biki. Museveni yatufuula bayaaye kubanga tewali muntu munna Uganda yenyumiriza mu Uganda ye. Kakati katono nnyo ku kyamukamawo Kyagulanyi. Kkooti eragidde amagye gaveewe abeere free etaaye. Ensonga eyo gyogerako kikatono. Nsanyuse nnyo naye sisobola kuwa credit Museveni. Kuba Museveni akimanyi Bobi Wine yawangula akalulu. Museveni nakati akyafigitinga kubanga tewaliwo yawangula akalulu. Ne gye yalaga nti yawangula baddiranga nga abantu babawa ballot paper ya president nga ntiikinge. Ey'emupinga agenda yeerondera byayagala. So mwami Museveni tosobola kuba mupanike mudu bweti nga wawangula akalulu. Omuntu awangudde aliisa buti nga nze Nusufa bwondaba nti nawangula akalulu siri mu kutya siri mu ki akange. Kakati gwe bw'oba wawangula akalulu lwaki otya? Lwaki